nti Kanale Mugume ne Shasha Ferguson kawedde mudda essaawa eno wenjogerera. Yes, mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga oli naffe, webale kutambula naffe. Gigenda gitambula gitya, katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Webale kubanga weekomidde ku mukutu yabange ogamba otya oli otya, weetulinnya obutereevu kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga nkugamba kimu nti gwe woba olieyo nga tona subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu byonna amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Yes, amawulire munnange agakaguwaawo oba ga trendinga essaawa ya kakati nti mwana mulenzi Kanale Mugume munnamawulire waffe omukukutivu awo ku NBS nti ne mukyala we Shasha Ferguson mbu baayawukanye oba baayawukana dda mbu. Jjukira ababiri bano omukwano gwabwe guvudde wadda era beeyagala nga baana bato nnyo nnyini ddala era ne beekuumira omukwano gwabwe paka buli omu n'amaliza kariya ye ne basoma ne bamala ne bafuna emirimu awo ne balyoka beekuba embaga. Gwali mwaka gwa 2021 Kanale Mugume yakuba Shasha Ferguson ekidaala. Embaga nno yalimu ssente, embaga nno omukolo ogwaliko abawanvu n'abampi, omukolo gwayungula abanene n'abatono era ogwaliko SFC na bintu byonna. Abaana ne batuuka okwebuuza Kanale Mugume alina omunene mu gavumenti, Kanale Mugume kweggamba omukolo gwe gwayogeza abantu ebigambo ne batuuka okugamba nti gubadde gwa biliyoni, simanyi bbiri naye mw'omanyi ekigambo biliyoni naye we batyo baatugamba. Omukolo guno gwaliko omudiri gw'ensimbi era ne gwogeza abantu ebigambo, ogwaliko abakungu ab'eggwanga ab'enjawulo abanene nga wenkyogera nnyinza n'okukiddamu naye essaawa eno wetuwulira mbu babadde mu relationship ng'eri so toxic. Munnange sikimanyi nnyo oba kituufu oba nedda, kivula abantaddeko akagambo kambu. Ebbanga lye beemanyidde, jjukira nkugambye nti bano abantu baayagalana nga bakyali baana bato. Kati nawe weebuuliza ebyokugamba nti njagala omuntu nga mutegedde bulungi oba gwemanyi obulungi byakola ki, tebikyakola makulu kubanga abantu bano babadde beemanyi nnyo kuva dda nga bakyali baana bato. Era otunuulira obufaananyi bwabwe nga Kanale Mugume akyali nga musajja waato akyeyiye embeera ng'ekyali, ne Shasha Ferguson nga nako kawala kato nnyo naye babadde beekuumye paka okutuusa essaawa ya kakati. Naye amawulire agavaayo gagamba nti munnange oluvannyuma lwe bavaayo ne bagamba nti katukikole official tutandike okubeera wamu, awo emize emikyamu bwe gyatandika okuba nga zifuluma, empisa ne zikyuka ate ne bava wali we baali beemanyidde, kati ebintu ne bituuka okuba nga tebikyali nga biri bulala nnyo. Era essaawa eno wetwogerera Shasha Ferguson ne Kanale Mugume tebakyali wamu, mane yamye wabe batyo we baŋŋambye. Tekimanyi ekituufu kyabyo oba kituufu nnyo naye ndowooza nga bwe bali bantu ba media personalities, ndowooza era tujja kuba nga tutegeera mu maaso awo kiki kyo ekyaliwo, ki ekyagenda mu maaso eri ababiri bano. By the way, eno kapo yatweyagaza nnyo ng'oggyeko bino ebirala ebya politics aside, eno kapo bannange, eno kapo yatweyagaza nnyo era yaliko kapo y'omwaka. Abaana bano babadde beeraga omukwano, abaana bano babadde beeyagala nga baagaza omuntu naye okwagala muntu munne. Be bantu bano Shasha Ferguson ne Kanale Mugume. Era ye kapo gye twayogerangako munnange ng'obalaba wamu, oluusi oli akoledde munne ka surprise, amutegekedde ka lanchi naye nga kaseetinze walala nnyo naye munnange simanyi nnyo oba bituufu oba nedda, naye ge mawulire gempulira, ge mawulire agayiko aga trendinga mbu abantu bano mbo baatuuka empisa ne zikyukira ddala
kyesimanyi oba ez'omusajja zizaakyuka eba ez'omuwala zizaakyuka mbu biri bye byali bemmanyi nga beetegeerategeera dda byatuuka ne bibanga ne bigwawo ne batuuka okubanga buli omu takyategeera munne ate jjukira bano balina omwana first born era wenjogerera basuubira owookubiri they are expecting katawo tetumanyi kikyo ekyatuukawo naye biyinza okuba nga munnange nga womanyi nti oluusi mbu omukyala naye waba nga ali mu mbeera eyo ey'olubuto mbu oluusi akyusaamu empisa babeera ne mood swing so tomanya ayinza okuba nga oba bwe buzibu omuntu agambamu nti oba kamulekemu mmwemukko akadde asooke yeetereze ebintu bibe obulungi awo nze simanyi naye nga kyensobola okukakasa maneyamye wempulira nange ebintu webiti webitambula si birungi n'akamu era tetumanyi biki ebiri mu ba celebrities baffe wano eno baba batwegombesa obudde obusinga otunuulira omuntu n'ogamba maama naye kumbe bagamba nti if walls could talk omukyala Sirindiyoni yayimba nti if walls could talk ebibeera munda eyo mu bisenge Mukama yamanyi era bo bokka be baba byemanyidde nti oluusi tulaba abantu kufuluma ku makya bamwenya basanyufu baseka naye nti kibeera behind closed doors be babimanyi ebiriyo nti so omuntu watuukira agamba nti enough is enough nti aba kimutuuse ng'alabira ddala nga talina kyazza alabira ddala nga mutuufu ne wanaagumiikiriza atya tasobola kuba nga akola ki nti ne wanaaguma aba tasobola kubanga ayina watuuka oba okubanga ayina wakyongerayo nkyogere bwe ntyo so muganda wange webityo webitambula era webigenda mu maaso esaidi zeeyo ensonga za kanale mugumi nalabye news gundi red paper ng'emukubye omutwe omunene nti munnange nti bano ababiri kaaweddemu nti waliwo ebibadde bitatambula bulungi nga relationship zonna we ziri naye kyemmanyi nti tomanya nti lwakuba omukyalo ono ali lubuto wayinza okubaawo kwegamba n'atuuka obudde n'alaba nga oba oliawo yeetaaga okubaamuko yekka ate ekirungi nti bano bemmanyidde ebbanga ddene nga bali wamu kyetusuubira nti kyonna ekinaabaawo baba basobola okuba nga babigonjoola bona bokka ng'ababiri so kyensuubira nti byonna byonna kijja kuggwa era tusuubira nti bajja kuba nga oba oliawo babigonjoola eno yali kapo y'omwaka 2021 abaana bano baakikola beeraga amapenzi ne beeraga omukwano mu butuufu naye bweba waliwo ekitatambudde bulungi si ye kapo esoose era si be baselebrities abasoose okuba nga baawukana kirinomo era nga kasita omuntu bagamba nti woba owulira nga ekintu okirimu naye nga tekirina gye kiraga kite nti munaye sikakuba ate mujje muwulire nti yakubye munne yasse munne yakoze bw'ati nti bwe baba bamanya biki bye batambuliramu so bakyali baana bato bonna bakyali bavubuka kyonna kyekiri kyamanyi nti bayinza okuba nga beesootinga mu maaso eyo tukyali wamu era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu guli gumu gwokka NCK TV kyensobola okugamba kiri kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka komenti yo ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kusigala naffe tovaawo